waliwo omuntu ali ku ABS mu kiseera kino Mukama ndaga ekizibu kino kikutawaanya nnyo mu bulamu bwo. Oliko omwoyo gw'okufuna ssente nga zikuyita buyisi mu ngalo. Mu bulamu bwo tolikwata ku miliyoni ya ssente n'otunula side ne side ne side ne side nga teriiko kizibu. Ne bw'oba ozifunye bw'oti ebizibu gye biva tomanya nayo. Eddogo liyigganya ebyenfuna byo mu mikono gyo, waliwo ekiyigganya ssente mu mikono gyo, tekizikiriza kunywera mu mikono gyo. Buli mwaka ogumalako n'onoonya n'ekyokoze mu mwaka nga tokiraba. Ate bambi buli mwaka gw'otandika oga nti aha guno omwaka guli ogwedde gunsaze naye leero guno ne guno nagwo ne guggwako n'otandika omulala naye gwo noga nti aha leero guno. Kati waliwo kikuliira emyaka mu ngeri y'okutambulira mu lusuubo n'obeerawo nga otambulira mu kusuubira naye nga buli mwaka guggwako toyina kyokoze. Ssente ziyita buyisi mu ngalo. Ate oliko n'omwoyo gw'okutambulira mu mabanja. Buli mwaka bannange guggwako otambulira mu mabanja. Weewola wano weewola wano. Obulamu bwo bambi buzibu nnyo. Obulamu bwo tebulibeeraawo nga tebwetooloddwa mabanja. Naye njogera ng'omusajja wa Katonda wano ku ABS television. Buli ali mu mbeera efaanana bw'etyo Mukama njagala kikwambululeko ekyo ekisiraani ekyokufuna ssente nga ziyita buyisi mu ngalo, ekyokufiirizibwa ssente z'okwata ofiirizibwa ekiteetaagisa. Njagala Mukama kikwambululeko kiddeyo gye kyava. Nkubira ku nnamba z'essimu ezo z'olaba ku sikuriini yo njogereko naawe oluusi tulabe ebyavaawa ani yabisindika. Amanya n'eddoboozi Omusumba Yiga Augustine abizzayo wane Kawala. Njagala weekuumire ku ABS kaso gyekuumirako ebizibu byonna bigenda kuddayo gye byava. Mukama abawe omukisa.